Nando Gaza Israeli abwetyo ekkiriza wabeereko obuyambi bukulu osinza okuva e Misiri era wabaddewo ko n'obwo butwaliddwa eggwanga lya Jordan bakutte ennyonyi ne bagenda basibako ebisawo mubadde obuyambi bwa mmere n'amazzi ne bugenda eri abatuuze ab'e Gaza. Jjukira nti eggwanga ettibwa lya Israeli okumala ebbanga libadde liremesezza emmere okutuuka e Gaza era ng'abantu beeno babadde batandise obaoliawo okutondoka enjala ebintu nga bwe badde bitambula wali mu kitundu ekyo ekiyitibwa eky'e Gaza. Abaana abatono okusinga nti babadde batandise okuba nti batondoka mpolampola. Kakati wabadde obaoliawo obuyambi obugenze maaso n'okuba nti buyisiddwa wakati mu bbanga n'obwo buyise ku mazzi era nga bumaze okuba nti butuuka. Naye ate era Israeli nga bw'ogimanyi waliwo ko obulumbaganyi bwe bakoze ku bantu abadde balindiridde emmere mu kitundu eky'e Gaza. Waliwo omuntu omu agenze maaso n'okweka nti attiddwa ku layini ey'abadde basimbye okufuna emmere munda mu kitundu kino eky'e Gaza. Isirayiri gye toginyumiza. Eggwanga lya Bungereza bayise kabineti egenda kubeetuula eyogere ku nsonga z'olutalo lw'e Gaza. Kabineti bagiyise. Kati kigamu okuba nti amawanga gano ag'abazungu gongedde akazito ku ggwanga lya Isirayiri baagala ayimiriza olutalo abantu bafune obuyambi. Ebimotoka ebijjudde emmere 200 bibadde byakayingira. Isirayiri egamba nti ebirala bigenda kukkirizibwa okuddamu okuyingira munda mu ggwanga eryo erya Palestine. Obukedde olwaliro era ng'emmundu ekyavuga obuyambi bujja naye Omuyisirayiri tannaba kuwummuza mmundu. Okuva ku makya ya Katta 41 across ekitundu eky'e Gaza. Waliwo n'abasirikale 2 ab'eggwanga lya Isirayiri abagenze maaso n'okuba nti battiddwa. Abasirikale abalala 2 aba Isirayiri battiddwa mu bulumbaganyi obw'enjawulo obubakoleddwako mu kitundu eky'oluwannanda lw'e Gaza. Era nga bwe tugenze maaso n'okuba nti tubirengedde. Kakati olutalo lwabadde lubaluseewo wakati w'ensi eya Cambodia. Olutalo lwabadde tugenze maaso n'okuba nti lwabaluseewo wakati w'abasajja bayitibwa babadde baki Thailand n'eggwanga lya Cambodia. Bamaze ne bakkiriza wabeerewo ceasefire. Thailand n'ensi ya Cambodia balina ekitundu kibakaanira ekiri ku nsalo be batyo bagenze maaso n'okuba nti batudde era babadde bali munda mu ggwanga lya Malaysia. Abadde Ssaabaminisita gwe bayita Anwar Ibrahim yabatuuzizza ne baba nga bakkiriza wabeerewo ceasefire. Abacambodia n'abasajja bayitibwa Abathailand abamaze ennaku kumpi nnya nga bagenda maaso n'okuba nti beekuba wakati ku nsalo. Naye okusinza ku ge tulina akadde kano bwega tugategeezezza nti bakkiriziganyizza wabeerewo ko ceasefire okusinza ku ebyo ebigenda maaso n'okuba nti bitambula. Abantu abawerako be babadde badduse naddala ku nsalo yabula amawanga gombi olw'emmundu ebadde evuga obuteddiza munda mu kitundu ekyo. Wabadde muwuliriza mulungi katukome wano ate tujja kuba tuddenga n'olunaku lw'enkya inshallah. Enkya katujje ne minzaani eya Makindye Ssaabagabo constituency. Makindye Ssaabagabo constituency ate omanye biki ebiri sayidi eyo mu kaseera nga NUP enteekateeka ez'okusunsa bagenda okukwata ekibiina bendera nazo zigenda mu maaso. Of course ne mu bibiina ebirala ebintu bitambula. Enzo omukuguluko nguno tubadde ne MTN bibadde batuusaako nateere ya leero nkwagaliza akaseera kalungi n'okusigala ng'otuliriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inside Story. The Inside Story. Ebadde kutusibwako